leero tugenda wa APAS live concert ya Serena Hotel, then enaku z'omwezi nga 14 tulina Honorable Geoffrey Lutaya of Sheraton Gardens agenda kuba naye abadde. I think I've never seen Lutaya perform. Anyway, mpozi mukyamuka mu ddiiro lyowe nasooka omulaba, and since then simulaba nko ku stage wali live ng'akuba music. So Jack Sheraton Gardens okuyingira emitwalo 15 ne tebo ya bukadde busatu. Abagala tebo ya Lutaya hafi mu mukubire ebya tebo chane eno yabimukwasa mumukubire ajja tickets solo ziba tusako ne mubera nazo azina. Then ku Valentine still tuyinako Little Boss wali awo wali awo. Then tuyina bane nino musajja wange ayina ekivulu ekyakadongo njalo jola be Sparker Sebabi njalo ndetere ne dola njalo ndetere dola olete ne shida akakosi njalo baleta abana abo balabe ku ndongo kiri ku Tavani Woods Sparker Sebabi still nga bamunonya still ne ku Valentine's era tuyina extra ya Lord Fred Sebata ku Front Page Hotel nayo tubayigenda kubeera nayo tugenda mu ndonga Uganda abantu banyate Valentine's naku lwa kuchakala buli omu yeyawuzeemu agende gyayagala. Olunaku olw'enkya tuyina Afrigo Band ku Front Page Hotel mumanyi we tubikola tugenda ne tulyamu ku ssente era nga biba bya kigagagaga biri awo naye ng'okubibeera binyuma nga 28 February olwo lunaku hafi toyina woolaga 28 February jamulabe ku Sparker Sebabi wamulaba mu COVID omumanyi lugenda kuba lwa kutaano. Sparker Sebabi ayina oluyimba lwenjagala ennyo buli omurunoonye baluyita battamijja lujja kuyambako okumanya nti olina okugulayo kataka somewhere olime omanye nti ennimiro enkumbi terimba baluyita battamijja. Ayina oluyimba baluyita abantu yikira Sparker Sebabi muganda wa Yasini Kawuma Yasini Kawuma gwe battira mwaluwe yali driver Bobby Wine ono muganda we. So tujje tumuwagire nga 28 musajja wange bana abantu bange begamba nti sina wa kubasuulira naye nga ayimba bulungi. Sparker Sebabi wano mbayimbi bakadongo kamu ayimba bulungi lwakwa mwe mwamumanyira kuli oluyimba nina kendi amazima lekange je mwana wa meya mwamumanyirako naye ayina ennyimba z'akadongo kamwe ennungi ennyo okuli battamijja okuli olwalina abakyala be banfudde bwenti kayimba ako kannyumira apaana abaana bakitange bakazi be banfudde bwenti atya sizadde nti nina amaka siguze emmotoka nti nevuga balya chipusi n'otabulwa bakulya chipusi bamukudde naggwawo kati nga yimba baga abakazi banfudde bwenti. So wali nekibijjigiriwo gyali ajja kumuwerekerako. So Sparker Sebabi nga 28 Sparker wankubidde nga sikwata jjo n'adde wa King Saha ng'emmere ekaaba King Saha yatukulisizaayo mu kivulu ne tulya emmere we ate food mbadde ndudde omanyi mbeera ndwawo okuluzeningako app bino ebintu bye nayingiramu bino ebya channel bisawa binamu obeera onyumya osoma BBC osoma ki so nabaddeko ne tuluzeninga app ne tunyumyanyumyamuko so shida nkunoonya terwawedde terunaggwa so kulikayo King Saha bisima byerere katusabire ali ku Valentine ye ali ku Aero Beach Valentine ali ku Aero Beach obulamu butambule bwe butyo ye King Saha. Ebisigadde tulabagane ku Monday nga tuvudde mu EPAS bagenda kuntwala out. She's here taking mwagala nyo bayito kuula agenda kuntwala out mu show ya EPAS kubanga I need to see some olikola kye bakiyita kyenkola kugamba omanyiza I want to credit sagala nkomewo wano newane nti netwala mu EPAS so agenda kuntwala mu EPAS. Then obulamu butambule. So Bibinak Buganda bumu North American Convention ngenaku z'omwezi genda kubeera mu mwezi gugenda kubeera gwa kutaano bane mugenda abagenda nabadde njala kugenda naye Sendi yangambye interview za America kati baba zikola ddi mu September ntunulira bwotyo olinga nyumiza kanze mbimanyi nadde njala kugenda. Mwaka guno nyino kugenda ke either mu America oba Bungereza
lumu nali ne sendi omaye abantu abalinye ku nnyonyi bakikozesanga kyakulwanyisa era kyakulwanyisa ate gwe wali ogirinnye kati nalirinnya nsobola n'okuga ng'amba abakagirinnyanko kubanga nsobola n'okugamba etuuka eyo mu bbanga ekintu kibeerawo nga tosobola kuwakanya kakati n'abantu abagenzeeko e Bungereza n'Amerika ensi endala tebazikozesanga kyakulwanyisa naye buli mu discussion zaffe buli muntu eyagendeko e Bungereza naffe abagenda e Europe toyogera nansi yonna continent egisinga kwe nali e Europe bwe nali e Europe n'ogamba waye kati kasuku munyumya kimbibiri omanyi bwe nali ngende e Manchester awo kati awo sendi n'agattako Manchester ng'oyise luddawa kati gwe kwefuna omanya nti n'osooka osiriikirira bwoti n'omanya bakubye tekiniko kati bwagira bwati kati kasuku naye we bamukubira tekiniko kasa batandika omanyi bw'oba ova Lw'Essenjozi okira bwoti ogenda okulanga ne kasuku ne tekiniko emukudde kati njala kulwana nnyo nsooka entuleko ku mmeeza y'abantu oba etya mpiteemu buyisi so genda mu Buganda lumu North American Convention mwezi gw'okutaano details weeziri awo tugenda kwogera ku mental stability genda kwogera ku bulwadde bwa mukenenya so details nga bwe ziyitawo sente bakubire ku simu eyeyitawo posing ekirungi kya YouTube posing ojjeko ennamba y'essimu obakubire njala kubebaza mwenna bannaffe abali mu North American Convention Dr. Dungu omukulu Dungu ye Dungu Buganda bumu nkubuuzizaako nnyo ne ttiimu yonna sebisigadde katubasindikire bantu bajja kujja tufune alipoti nga bw'eneeba etambula ekitengi weekiri baneemugula ekitengi sente ezigula ekitengi size eziweerera abaana bannaayo kati mutulangira bulangira ati mujja ng'atuza abaana ku ssomero abaana b'abacana eno tebalabira ate tebaddeyo we baddayo era otugamba abaana amaze okuddayo kati muŋŋamba ki kati musooke mujjeko ezo ekitengi mugule tulina ogenda kuteekayo ku bitengi ebipya designs empya zifatadde ekyabasajja n'abaami byonna tubiina ekitengi kyange yakigula mamange yakibba namulagako bulazi naŋŋamba nakinene ku gwe kimpa onoofuna ekirala so omukulu oba mwogere namwogera mpozi samwogere omukulu eyagula ekitengi oli Massachusetts ekitengi mama yakitwala kati ate mama bwakitwala mama tanyuma wateresaako bazadde bo ku ssente naye wange nazimuggyako namugamba ezange ezagala kyenjukira yampateziwe nalinga mukolerako ssebo muwulidde embeera ku restaurant yenzayo ebintu ate ansasula bwe yanterekera ate tazimpa nze baŋŋambako wano osula ebyembya namugamba ezange nzaagala ngenda katwe mu katale kugula ngoyi twagenda okumaliriza sente zange kyekyanguza akakebe ka dduumu nentandika nga okuteeka mu sente zange nengende natete neneegulira engoye ate bambi tuba tubeesiga naye munnange mutani wange ajja nanyanya mu pigi banka yalawo bazikyalimu naye wali ozigyemuko sizijjangamu okikolamuko ng'omuzadde nga kasuku yadde apazizza bbeeyi y'essente ly'erinnyo ly'emmese kasuku oba ali mu osuula katale erinnyo ki erigula emitwalo 10 naye maama wewaka ewa kasuku wabale kubeera mukyala muyiiya emirimu kati bbeeyi nagipaza. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Lunaku lwakutaano benga marakutaano nezjukira lunaku lusemberayo ddala olw'omwezi guno ogwa January. Twali no January tugiwaana nti etambudde mpola naye January tetambula nkompola. January yetambudde. Tuluddemu. Ndowooza twakatulwana emirundi nga 6 twogera ku January. Ndowooza yeeyuna kuzza abaana ku ssomero tubadde bangi mu January abamu neesalawo basindikeko mu February.
Muliwo tulano zigira to January, but yeah, it's finally the closure of January 2025. Lunaku lwakutaano tukubuuzaako tuzza abaana ku masomero. Wiiki asubire kutambulidde bulungi nga bw'okwata obuwana nabo obuwaayo naye nga byebyo betukolerera regardless tulina okukola kyonna kye tuteekeddwa okukola okulaba nga abaana basoma anyway. Naye twongera okukubiriza abazadde omwana muzze ku ssomero tetenkanya within your means omwana omuzze ku ssomero naye totunda ttaka kuzza mwana ku ssomero tokikola ebirala byonna bitunde omwana asobola okusoma naye totunda ttaka ate okulya ebbanja lirye lwakuba wooli investinze amagoba gaalyo naye sooka olirye naye kyoba totunda bwoba olina ttaka tolitunda lisigaze obeeko kyolikolerako because bw'otandika okutunda ettaka owerera omwana ali mu primary ng'agenda ku university ly'ettaka kiri kyagendamu. It is a long term investment. Actually, it's not an investment. Education is not an investment. So to down ogamba bana bayikamba investing emu. Education zinga za kuchakalamu. Tekayo buteso. You feel happy when your child is at school. You feel happy when they're performing well. You feel happy when they're back dressed in uniform, speaking English. Nga ali articulate byonna byakola happiness jofuna nga ogenza okuchakala jofuna ngo omwana wo alina byakola out of education. But ekisinga ddala obukulu kumuteekateeka. Yeah, at the end of the day ogamba omwana wange saali muzadde mulagajjavu most especially bwe wali osobola era toddaawo n'ogamba naye kambalemu omwana ono wanaatuukira ku university anaaba yakalya ssente mmeka tojja muwerayo yadde ekikola naawe azaala totandika okusooka okubala omwana ono gwenzaala wanaatuukira tojja kuzaala ssente z'okwera zirika za kuzimba nnyumba kasota alinko obalirira ssente ezinaazimba enju eggwe nga kaweddemu toba tojja kuzimba. First of all oyinza okuba tezirinyanga nako ku akaunti yo okitegedde bulungi ne mu nsawo yo kati nze ngenda zijja abantu kweteeka ku bye tutasobola. Okay, kale luli twali twogerako sokende waliwo message z'abantu wano zembanjala okuyisaawo ba commenters bendabye nga ati sero katubaweeyo. Someone said naga kwefu ono yali akuloopa nkuloopera hafi nerekereza akatebe kange mu kivulu kya King Saha nenkamuwa namusanga ku motoka nga asimbye layini mbunga ayagala katebe nemuwa kange nze nenyimirira naye kyannuma hafi tantumirangako mu butuufu mpulira ennaku y'amaanyi nga lwaki mba nerekereza akatebe kange nenkakuwa notantumira. Njagala okukozesa omukisa okuyita ku eno channel yaffe ennungi Ruyombya Steven nkutumire Ruyobya Steven ntumire Ruyobya Steven webale nnyo omutima omulungi webale kunjagala anti bw'obeera mu kivulu kyabalanga ekivulu banna ekinkutula buli gumu okola guno naguli oli eri otegekera ba VVIP client najja afite osudde emitwalo 5 mwasuubiza obutebe wabula nemugamba manyi kangene kufunira akatebe ate wali abaana bawala balina omwejo ninga yasobo nesimba layini y'obutebe kati bambi noono yannumirirwa nga ndabaawo alowooza akatebe kako kumbi wali ogenda kagala nange nenkawooli ogone guggwa gamba nebuuza wabyofunye ddi obudde obutuula anti nze wembeera muti obanga ali ku misango oli wako olina abaana oba okyaliko ate olina kulopera ekintu ekitali munoganna oli naleeka nankubya nsunya nnyongedde n'ogamba wakubidde n'akusuna n'akwongera lwaki tewavuddewo nga yakakukuba. So Ruyobya Steven mukwano neyanze genkutumiddeko King Saha ono yali Sewungu muntu Charles kwefungambira King Saha nyambireko abayizi essomero lye yayiseeko wano ekyamusoke ffe twamulaga ekkubo ku Sande ng'agenda mu kwanjula ku kyalo kya Musoke essomero yaliraba nze chairperson management abazadde tebawa ssente za buugi ng'ekyemisana ng'ekyemisana ky'abaana kati King Saha muweyo ku buugi abaana baana ye ali ku management abazadde tebawa abaana kasa abaana ba tebalina ssente za buugi so kati tambuze King Saha aba agenda ewantu
wantuli Bulange kaŋŋambe agenda Nateete n'abulira wano n'atandika obbuuza wano ne bamulagirira tokigaziya ati bw'oba okigaziya temugenda wabaana mwana buugi n'avuganabako watukanawo n'ababuuza banange Nateete ne bamwa weyongereyo ku stage eddako anaawo obuugi amasomero kwolwo kirungi teyabuuza nnyo ekyo nkitadde mu ofiisi ya Nabbanja nkigobye abaana bazadde be bennyini bebaganya owaayo tebalina ssente za buugi maneja wa Kingisa mwe mwategese ekivulu obudde buno obw'okuzaala abaana babusalekokko bagere bakoleeze tubadde tusaba ensonga yo mukulu ensonga yo eyiseewo ensonga si yasimba mubaweeyo ku buugi bambi omusajja waliwo omukulu gwe nasanze jjo kansooke nkulage bwe namusevinzeeko sooka omanye ani gwe njogera naye ndowooza olaba namusanze kiro ku front page ekigwayo ekyo kiraba naŋŋamba afi mundabire nampa ekyebiri kyo ne muganda engeri gye bakoze sente nyingi mu Kingisa kizibu okwaze bwandyamusente ate okuŋŋamba sagati muno wensanga eyazimpa mugamba neyanze nnyo neyanze naye gwe tampaako yadde ekikumi saimo naye bamuwa nnyingi naye bampadde ekyebiri okyagala bane mundiddemu ssente era bwe ndituuka bwe nti naye yaŋŋambye ku Saturday kwa Firigo oba ku Lord Fred Sebatta mbeeko olunaku lwenfuna jangu okuva ku mafuta agakuleeta okutuuka ku kuyingirakwo ku kulyakwo ekyokwebaka yaŋŋambye ekyo kunaba kusalawo okwo oba nofuna luumu oba ogenda nja kusalawo ŋŋende kyagala ate mukaluubiriza nnyo wano mukulyawo osazeewo mukaluubirize ne mukuyingira saba mutikanya obuvunaanyizibwa mu kufunawo okwebaka oba tujjeko okulya nakuyingira ati bino byebisooka so tulekeko so omukulu yaŋŋambye tusaba mukalubiriza ate tukagamba enyi bannange omwala ono akalubiriza okwebaka katukuleke amafuta tugaleseeko ega mukalubiriza kale kati omukulu eyampadde obubaka sebo obubaka bwo butuuse naye yaŋŋambye atwagala nnyo yaŋŋambye eri eyo gye bali eyo yaŋŋambye siti ffenna abaliyo embeera tujaga era waliwo ne tubeera ne bannange ne tubalaba ne bagamba oye nanga genderaawo kati ate ke nafunye oyo ne ŋŋamba so kakati bebo ndowooza benjagadde okuyisa abasigadde tunaabayisaawo naye soko bulira abantu Ebola nga tunagenda ku kirala kyonna bannaye twafunye outbreak ministry y'ebyobulamu olunaku olweggulo netugamba twafunye ate atandikidde wano mu Kampala wakati tulina omuntu omu eyafudde bagenda mujjako tests ng'ayina Sudan Ebola of course obulwadde buno babuneeminga kuba tulina ne Angola Ebola kisinziira gy'aba avudde okusinziira ku kyebaba followings so Sudan Ebola oyo yajja oba 1976 naye twakoma obeera naye mujjukira twali twakava mu lockdown ka Sunday eyo ne bagiggala si ye mwali mugenda ku kivulu kya lutalo weebale nnyo balyoke bakisazeemu yali Ebola oyo Sudan Ebola era mu eyo season yattamu abantu 55 out of 143 aba getting infected Ebola si bulwadde buzanyirwako so ministry y'ebyobulamu ya confirming nti virus weeri wano era yasse omuntu omu however batusuubiza bagenda tracinga buli wamu wabadde ali apparently yaliko ku ddwaliro lya Saidina Islamic Hospital Ematuga omulwadde bwe yalwala yagendako ku Mbale Referral Hospital yagendako ew'omusawo w'ekinnansi traditional healer kati awo nyina obuzibu omayinze tukyalina oba sensitization oba tuligikola tutya olaba sirimu lwaki yatta nnyo abantu nga yakajja kasita basooka ne bamutuuma eddogo ne batandika okugamba mbu waliwo abannayuganda abaasala ku mwalo Kasensero mbu ne bagenda e Tanzania ne babbayo obwennyanja bw'Abatanzania mbu kati Abatanzania kati sirimu n'asooka attira abantu kati omuntu oyo that was oyo tiyadde patience yadde doctor
eyafudde eyagenda kusaidia ye musawo we Mulago hospital n'atagenda naje bamujjanjaba era yamaliriza finally ngamuzizayo Mulago gye yafiiridde as omusawo. That is the least you could think ogenda wa traditional ebintu bibiri ebitutte essaawa zino omanyi Bayibuli erina olunyiriri ndwesibako nnyo erimmwe abagenda mu basumba abagenda mu bintu by'enzikiriza. Bayibuli egamba okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Kati faith okukkiriza kwe kubatwala mu ebyo musumba nsabira biki ebyo byonna but kulina okubaako ebikolwa ebigenderako. Katonda kyava yatuyamba n'atuwa eddagala then mweno generation ne mubamu kebera ne tumanyi bantu bafudde era maka g'abantu bangi bwe balaba abasumba babanyiigira bwe balaba abantu benzikiriza nti omuntu asobola okufa ekintu ekisobola okujjanjabwa. Nino olaba omuntu ng'ayitaga kutwala mu ddwaliro nga kyekikolwa ekyetaagisa that moment kumutwala mu ddwaliro. Ne bamaliriza nga bamututte sima bamututte mu ssabo lyeno bamututte mu Waseeka bamututte eno. Kati bali bolo okuba basinga bali mu Malyansimbi. N'atandika okugamba mu mubeeza wasooka asibeyo ennaku 4 ate nga mulwadde. Ne bamusiibyayo ennaku 40. Kati ne tugenda ne tumaliriza nga tugambye nti Mukama bw'atyo bw'ayagadde nga naddala ne Mukama n'addeyo n'agamba nze si bwe ntyo bwe nakoze eki bwe nayagadde. Obungu bwakyo bwagera nga ng'olumu okutunamu n'ogamba olwaliro ddala ne bakkebera ne bagamba olina obulwadde gundi ne gundi n'ogaana ommira eddagala n'ogamba Katonda agenda kuwonya. Mugezesa Katonda mwagala Katonda kunafuya mirimu gye. Kyobera bafe abasoma Bayibuli nyini yateekawo eddagala naawe abasawo amagezi abasawo basaba n'okusaba nze nayi traininga ng'osa bannange ng'ogenda mu Labour Ward n'osaba nti nga batugamba ekintu kyotagenda kwesonyiwanga musawo kuyingiza mukyalo oyo nga mulamu mu Labour Ward omwo ng'ebisa bimuluma nga n'omwana we wamukebedde heartbeats nnamu n'oggyamu emirambo. You will never forgive yourself. Anti essaala ebeerawo ng'omusawo ayingira ozaalisa omuntu naye bw'atuukayo tekitegeeza nti bw'owasaba mulekaawo era ng'akwata ebyuma bye ng'agamba Katonda amugayidinge ng'atandika okukozesa skills ze yasoma n'okuyambibwa kwa Mukama Katonda. Kyobulaba mu ebyo ebintu ebyo musingayo kati bavubuka n'abakazi n'abakyala. Abasajja kati abakulu nabo bagenda babiyingira naye okusinga babanga bakazi. Kati ababasawo bo kye baakolanga edda nga kugamba bw'otuuka eka batika amazzi mu matama eddagala lyenkuwadde ogaba nayo n'omusawo akola kumba amazzi ogabatise yakimanyi bw'obeera n'amazzi matama tojja kuyomba na bbaawo ajja kwogera nga tokola ki toddamu then obufumbo butereere gogaba nayo omusawo weeri akola okuva lwe nagendayo ebintu bitambula bulungi. So njala twawula ebintu ebyo nti essaala ekola nga otaddemu kyobola Abaganda bagamba lubaala embeera nga n'embiro kwokoze eki jajja ddungu nyamba kyokka ng'oyimiriddeawo fuumuuka obulamu butambule bulungi nnyo. Kyobola Abachina abo balaba bw'otuuka e China sisuubira nti nno osobola osangayo omugagga w'Abachina nga ali mu kweraguza. Okweraguza kwabwe kujja after ebikolwa nti bo bwe kituuka kujjanjaba muntu balina haboozi zaabwe era kyobola eddagala erisinga yagamba gwezaako Abachina gezaako n'okuwangala bali waggulu nnyo nti bo ebirala byonna biweebiri naye basooka kunoonya haboozi omuntu n'azikozesa emirimu ebirala byonna weebiri naye basooka kuyiya. Kati omuntu atubonyaabonya essaawa zino muvubuka wa myaka 39 ye yakoze AI kati ebonyaabonya America DeepSeek myaka 39 years yakoze AI at the cheapest price ever milioni ze 6 ng'akoze AI ebonyaabonya abateekamu emiliyoni 10 n'olukaaga n'ebiringa ebyo. But essaawa zino bw'omutunira meeting zaatulamu atulala prime minister n'abiringa ebyo kati oyo aba yeetaaga kugenda wa musawo ki. So kati be abavubuka b'emyaka 39 China bakola app mpya. Fena abavubuka b'emyaka 39 tuli ba WhatsApp admin
tuli ku TikTok yaabwe eya dance bite y'abakyayira gye baakola kwe tuli omulimu gwe tukolako omukulu gwa kuwa mawulire John abaddawo ne wetwadde wa King Saho banadde nani nga tuscrollinga mu TikTok nangamba naye bannaye singa abantu bamanyi TikTok ensendera kye zizikolerako twadde tulaba stories ono omuwala ono yani oyo omuwala yagamba tayebwa abo basenga sidi bani nangani bana abantu bano nangamba bogendako ku TikTok z'ensendera nola ebintu ebitambulirako bigala nnyo so a 39-year-old boy akoze AI teyetaaga kusabiriza gavumenti yateekawo buteesi infrastructures technology n'akula so kati nkijje wali nti twongere nnyo kubikolwa okusabasaba ng'edduuka liggule okusaalasaala kyovula abasiraamu balina bubeezi period we bagalirawo n'agenda n'asaala teriyo okusaala kutwala 3 hours ate eno ewaffe Uganda etugala amaduuka mu nsi z'abasiraamu entirely kabeere wano UAE Abu Dhabi gonna gasigala maggule balekamu abafirika abakola oba ne baba tebaleseemu muntu tosobola yingira kabeere nakasero actually nakasero mu market awali abasiraamu abatunda ebyagumu emidaala gyabwe gisigalawo n'agenda n'asaala eswala ze nnya n'akomawo naye waliwo agenda n'amala essaawa teriyo dakika ntono nnyo ng'akomyewo mpozi kati nga Friday Juma olaba amaduuka ago ategenda leeta mubbi munajjo bintu olaba nga ebintu byetuyitako nga batunze ku kkubo nga tolaba waatunda osobola weetawo mbobbewo ennyaanya mbukyogera so bwema nina kyenyawa ku dduuka ly'omusiraamu nga taliiwo ddala kwafe wali yagaddeko ogula ekintu ate nga kiri awo era osobola olinda eddakiika osobola okumulindako kuba bagamba agenzaawo okusaala era tekimugazawo dduuka lye nti munnange yagenda kusaala naye waliwo enzikiriza ezimu bategeka conference ya mwezi ey'okwekulaakulanya ng'etandika ku makya ssaawa 2 neggwa ku ssaawa 11 ez'akawungeezi kati n'obuuza kati bagenda kuyisaamu bonna babayite bonna bajje batuulaawo omwezi mulamba conference abasumba ne basaba ne batunula eno ne tutunula eno tugamba ebyeno mbitwala n'ebyeno mbitwala n'ebyeno mbitwala nga edduuka liggale yagamba babbosi be tulinayo semina so ebintu bwe bityo tu striking balance kuba ne Katonda yennyini yali Katonda wabikolwa Katonda wabikolwa era yagamba nga awabeewo kino ne kivaawo ne kidda wala so kakati gwe bw'onoobeera nga oli awo Sayima badde anyumya abazadde abatwala obuti bw'abambo omwana yateeka akati wansi w'erinnyo omwana agenda n'akati kano oyite byonna byonna n'akamuteera mu kitabo tekijja kusoboka so tukijje ku omusawo eyasoma science nti Ebola akukutte kati omusawo w'ekinnansi because ayinza okuba abadde tamanyi nti Ebola bata osobola kubeera ng'olina omusujja symptoms za Ebola ng'olina omusujja ekifuba you have chest pain oli fatigued oddukana osesema kubanga esembayo kwabika ndowooza organs n'ovaamu omusaayi ddala omusawo n'okwata ebyo ebintu n'obitwala omusawo w'ekinnansi so byonna bikole waliwo olina akawuka ka mukenenya saba nga bw'omira eddagala lyo nga bw'olya nga bw'obulamu bwe butambula bwe bakugamba munaye musumba gundi yasabira omuntu n'awona siriimu omala omira eddagala lyo genda akusabire ng'akusabira era nzikiriza wawonya gundi nga bwe bagamba nange nzo nsabireko omala okusabira ng'oddayo ng'omira eddagala lyo ng'oddayo weekebeza mu ddwaliro osigala oli ku dayati eyo tebagamba nti akati oyo kakusabidde eddagala suula eri ekikolwa Yesu sitaani yamugamba buuka ove waggulu ogwe wansi oli mwana wa Katonda namugamba olimba tokemanga Mukama Katondawo so Ebola neno Uganda tulina ennaku mpox akyatutwala kaguddeyo batuggyeko obuyambi yadde batugaye bagenda kukomyawo obwasiriimu obutonotono naye kakati that is Uganda for us. Twesabire naye nga naffe bwe tuwachinga space avoid crowds kuba obulwadde butambulira mu bane ogende wepasi ngenda genda oyine emmeza naye ngenda yakameme ka prim ayine emmeza
ngena mubuuza kutumala okukola Epasa ayina show nako olwaleero speaking of which emitwalo gye 12 sigiina ate nga njamulabako Monday na no artist can outshine me Epasa yekkiririza mwanda amanyi how to play a role. Also to handle his brand. Yo. Tugende tumuwagire ne. Yawa value normally zango ogimuwadde. Okay. Sogenda tula ku meza ekyo tukikanyiza wano. Bane tetulina kye twakanyiza nange nze go batwaya kameme ngena mu kubira. Bwe ngenda kukubira omugambe nyina bodyguard ze kintu macho nacho yagala nyina bodyguard nyingire ndabe kuba nalabye stage gye kakoze muganda. Yetaaga tujje wala katete bijja kunyumira obyogerako bwomu kumani. Njabbi kunyumiza. Njako Priambo nga tunateka ko kamera. Tubadde twogera wano Canada tasika ntogera ku bintu kama formula biki. Bayina olukiiko. Ndowooza kubanda ba. Bali twabagamba wano wetutuula twatula strategy. Tuli mu ba VIP. Tuba tuli wano mu right. Tuba tuli wano mu kulu right. Choka nombadde mwagala. Eno meeting ate si yakugwa kati. Nange ndaba. Yakagula lulinga. Ndakana kulya bulungi mmere. Wene Uganda botogeya bageya. Nafe muliye mubereyo ne mutugeya. Tukatugwe duro. Kati nafe funayo gwe tugeya. Nange taswana tambula. Aka akagula inkananga gwe bannange. Kati nomalo ne wamalawo ekimukanga. Pesa piu. Waliwo muzali twaliko ku mukolo. Tuzoli yagula esaati yenga bampima konga talidde. Kati atenga yagirisa. Amapesa ya ngakubanga bomu. Wamamba de bagamba twasoga togera ku gwanga lya Canada weli ateka obukwakuliza ku bantu abayingire gwanga lyabwe. Ne Trump olwalayira n'agamba kaakati buli mbuzi ku nkondo yaayo. Obadde nnyumiza ate tubale kyatenda America ate Bungereza kyatabuse. Abali ebungereza mwongere okunywera. Actually diaspora yonna mwongere okunywera amawanga ago embeera eyongera kuba mbi. So diaspora eyongera kutabuka buli olukya olw'ensonga nti embeera y'ebyenfuna wano omanyi abagagga nabo empologoma ekogga naye tesobola kwenkana kamyu. Naye ogiraba nti empologoma eyo erinamu ekizibu okitegedde. So kati n'amawanga ago balina economic hardships zaabwe ze bayitamu. Kakati nga bwe kyali ojjukire South Africa bwe babeerako nga tebalina mirimu ne batandika okuyiribya Abafirika bannaabwe buli omwadde ewaabwe. Kakati ba natives ab'amawanga ag'enjawulo balina campaign eyatandika baagala kati buli muntu addeko ewaabwe. Soke twetereza abaawano. Bw'otunulira ono yali Germany bagiyita re-immigration. Re-immigration kati nga bwe tulina immigration. Bagala abasewo ne bannyabo mususse nno wano obungi. Kakati ebungereza nabo bali mu kuteekateeka March for re-immigration. Kakati yabadde oba oyina empapulo batolina. Oba oyina empapulo batoyina bo bagaa tetusobola kubeera mu ggwanga. Ebimu ku bisinga okuba kati jjukira Bungereza oyo Prime Minister oli bafunyeko ku Prime Minister omuyindi. Bafunako ku kibuga kya London oyo nga meya waakyo muyindi. Kakikulaga how engeri omusaayi gwabwe bo gye balaba engeri gye gunaabuukamu. Kakati ate yani oli omulangira n'agenda baleetera Black American. Kati ebyo byonna bo bagamba at a certain point we are going to be replaced. Otuke ekiseera ng'eyali Bungereza mujjudde baddugavu bayindi bakinga tokyabategeera. Abalinga America. Tubaba bayisa olugaayo mbajjajjaffe abalwanirira ensi eno. Nga bolabaffe bwe tulina waliwo kati ebitundu nga bw'otuukamu oyinza okulowooza oli Somalia. Waliwo bw'otuuka n'ogamba kati leka kati. Wafa oyinza ogamba oli Eritrea. Eritrea. Waliwo twatuukako ng'oyinza okulowooza oli South Sudan. Yes. Kakati nabo y'embeera eri kati olabaffe wano abali obubi kiri bwe kiti ate eri buli muntu ekirooto kye bw'otogenda Bungereza ogenda America olw'olulimi nti oluzungu lwangu gali amawanga amalala olina okusooka okuyiga ennimi. Kakati nga onaŋŋamba nti COVID bwe yaggwa ba natives baayagala okusasulwa ku ssente eziwerako gavumenti nga tezirina.
jukira ensi zonna economy zasooka ne zigwamu kakati government zeeyo zimanyi ngeri gye zitiitibyamu emisaala n'ebiringa ebyo government nga teziyina bwe bava olutalo lwa Ukraine engano erinnya ne gaasa alinnya jukira Russia bagitaddeko obukwakkulizo n'ebiringa ebyo twatuuse ku lutalo lw'e Gaza nga Bungereza erina okuwagira jukira UN biki ebyo buli olina okuteekayo ku kasente kakati number of immigrants who came to do jobs abantu abayingira Bungereza okwongera okukola emirimu jukira economy bwe zigwa mu mawanga amatono abantu badduka bagenda Amerika bagenda Bungereza bwe batuuka ngeeyo bw'omala ofuna empapula waliwo ng'osobola okuleeta maamawo ne taatawo oba ne ba student babirina byali Canada kati eyo population eyajja omu ne muwera basatu kati ate abamu kubaluddeyo n'ozaalayo abaana mama wo ali naye wooli ozaddewo abaana n'omwami wo bonna mwenna muli abantu 6 mwenna tekuliiko mu Ngereza ne bagamba tekijja kusoboka kakati emirimu Abangereza ayagala kuguwa mu Ngereza munne kuba nadde mubuuza nammwe abayina empapula ndooza muli okay nangamba olimba we are not okay nangamba whites are openly recruiting their own schools are overcrowded hospitals are failing amalwaliro gali overcrowded kajukira government zaabwe zisubsidizing amalwaliro n'ebiringa ebyo kakati nangamba kati tabu aweri kakati ekyasembyeyo universities zasaze ku bakozi banka 136 bank branches eziwera 136 zaggaddwa abo bonna tebalina mirimu kakati bali balabanga bano batwala emirimu gyabwe so immigration etandikiriza mpola mpola tugenda kumaliriza nga time egenda tuuka nga teguggwa bino nekibindeesa Uganda nga bwe nagamba buli muntu ayinamu pulaani eyitamu ffe tulinamu pulaani egenda kukyalamuko kulambula kudda wano ku nyumya mboozi ne mulimu abalina pulaani egenda okusobola okwongera okunoonyaamu so buli akutwala nga tonnasuulawo mulimu wagwo wano nga tonnatunda polotiyo nga tonnasooka osooka obeere very careful kuba ng'ogyeko kuba nti aba batwala babbi naye waliwo lyajja okutwala basooke bakutuuse nga teri mirimu so ebyo byonna byonna olina kati okusooka okwegendereza ennyo bwe mba ngenda mu Amerika ani antwala ntuukira wa guggwa gutya kubanga ebintu by'okutuuka eri n'osikandi buleeki n'ogisika busisi abasajja ojja kutuukira on a bad day lwe batikka nga batisa abakolombia bagabe bane bave mu sheruta buli omu addeyo ewaabwe bakukomyewo wano oba bakuzze yonna gye wava ng'ate n'akapoloti waleko katunze n'omulimu so buli kimu kati sookobere tetugaana bagenda naye weegendereze tugamba kwegendereza nnyo it will be heartbreaking man it will kale kakati Supreme Court olunaku olwaleero esalawo ku musango gwa Michael Kabaziguruka ne Attorney General ruling egenda okutuyamba okumanya munnansi rather civilian asobola okuwozesebwa mu kkooti y'amagye oba nedda mino Besigye akomawo mu kkooti nga 3 Besigye akomawo mu kkooti nga 3 naye kinasinzira bibana batapusa ensala abasobola eri waggulu okubinja ne bagamba tukyali eri gye tutandikira ku Michael Kabaziguruka nnyonnyola omuntu kyekyabeerawo Michael Kabaziguruka omusango guno okuba nga guli mu Supreme Court yali mubaka wa Nakawa babakwata babagulako omusango gw'okwagala okujjako gavumenti eno ne batwala mu court martial but also before you go any further musango okwagala okujjako gavumenti anti with the arms guba musango obeera treason gwe yesimbyewo through era Museveni baba mukwata mu 8 wakati wa 8 ne 86 yali muyeekere yali treason era abo bakubakwata balya mu nsi yaabwe olukwe
ne bajjako government through illegal means bajiwamba so baali bayeekera kubanga akalulu and what have you byali birina okujjako ki government so kakati bwe bakukwata guba bolidde mu nsi y'olukwe now ne bawawabira government mu constitutional court mu omusango ne gutambula ebimu ku byewuunyisa abantu mulimu ebintu ebyenjawulo ebigenda mu court speed ne biyita mu mangu awo nga bagambye guno bya anti-gay nga byo biyiseewo mangu awo kanyamunyu akubye omuntu essasi wali eri kanyamunyu bamututte kanyamunyu mangu awo omusango gwe nga speed gusaliddwa agenze yeetonze bamuwadde beyiro agenze yeetonze bamusalidde emyaka gye 3 emyaka gye giweddeko n'avaayo naye ugenda okumaliriza nga Bobby Yanga yani ono Madubala nga Madubala beyiro ziganye n'ebiringa ebyo bonga gye bali basavinga so speed ekozeseddwa musango guno yadde abali kachika kalamuzi bo bannyonnyola bwe tuva mu constitutional court attorney general yajulira ku lwa government mu Supreme Court ye court ensukulumu ne bagamba ekyalwisaawo omusango abalamuzi 3 ababiguliko 2 baafa omu n'awummula Faith Monda then n'omuliro ne gwokya office ya Chief Justice Winnie Dolo naye olunaku olwaliro lwe bagenda tuwa ddala kituufu kiri mu mateeka omuntu wa bulijjo okuwezesebwa mu court martial constitutional court yo yagamba kikyamu court martial ina kukwata ku bajjaasi naye nga bulijjo bwe nkugamba nti we expect little from this we expect little from this ruling given the beneficiary of the ruling nti bwe basalawo nti abantu basigale jukira tugenda mu kalulu ate abantu bonna abadde bakwatibwa mu bululu abasinga batwalibwa mu court martial bakina bakusanze n'akakofiira bakusanze naki batwalibwa mu court martial kakati tugenda kumaliriza nga singa court ensalawo yayo esalawo nti kikyamu ani afunamu opposition bwe basalawo nti kituufu omuntu okusigala nga awozesebwa mu court martial ani afunamu abali mu government so bwe bana basaze otherwise it will be a surprise ejja kubeera nga batu surprises kuliko Alfonso Owunyidolo yagenda okulira Catherine bamugemerire Mike Chibita tuina waani omulala Musoke Elizabeth bali musanvu bagenda okulemberamu naye abaani abalonda let us be positive. Let us just be. Anti-Gambian, the positivity, there is that certain percentage of positivity, which is 2%. Okay, what do you think? What do you think? Chiringa kulowooza kiki etusuubira mu ruling yaba. Kiki nsuubira bagenda kugamba basigale nga bakyawozesebwa mu court martial. Olw'ensonga zange zenkuwadde nti kibenefitinga government eriko kyongera okutiisatiisa kiba benefitinga kyakubiri abalamuzi abali mu wundi ani alonda isn't the judiciary independent? But also waliwo kyesitegeera lwaki president yalonda abagonji ati muneka kaki ekigamba nti morality and legality bibiri mulimu ebintu ebimu bye kuba kati nze ku mirimu eno gye tuli singa omulimu gwange sigufuna anda anti amateeka basobola gateekawo nga bw'olaba nti nno okugyawo ebisanja palamenti yakiisa kiri mu mateeka nga bw'olaba nti okugyawo egirimiti palamenti yakiisa but bw'otunuulira process ogitunulira ng'erimu ebituli bingi kankulire mu mbeera y'obuntu gye twennyonnyola ffennaafe
kino naawe andaba ojja kukiriziganya nange Uganda teyeetaaga by election ya Kawempe no. Yeah. 100% agree. Nabadde nkyogerako. Nti tuyina tugenda kulonda mu January. Babaka ba parliament n'ebiringa ebyo January w'omwaka ogujja. At the background of abasawo abatayina misaala background batusazeeko obuyambi taseri mu kuzza abakozi waka tunonya sente z'abanaffe ababonabona n'akalwadde ka Mukenya tugenda kujjawo ARVs tumaze ebbanga lya myaka mingi nga tuongezayo kulonda kwa beero si wano tetuyina sente. Segirinya n'afa kati awo it is illegal okuddamu okulonda e Kawempe but under morals financial morals otunulamu n'ogamba wano tubadde twetaagawo executive order eya Trump egamba nti basebo ne banyabo tutuulemu nga parliament newe kuba kugikwatako tukutte ku bisingo okukwata ku kino just actually for one person and depending on the period of time that we have to elections no kikabadde simanyi gwe bwogenda kiri yakitingako naye akalulu ako sente zigenda okugenda awo omuntu akiikeyo emyezi 4 kwetaano talina agenda kujja na manifesto buli omu agenda kumalayo kisanja kyoli emyezi 4 bw'amala ogimalako tuddemu tusaasanye sente zezimu okuba akalulu ako okunoonya akalulu akaddako kati legality ne morality nzewe byagaana okukwataganira waliwo we neetaagamu ne ngamba awo twetaagawo executive order etambula ligaba abasebo ne bannyabo parliament yadde esobola okutuula ne wabawo aleeta motion agaba nange bw'otunuulira bakiyita bw'oba ogenda okuleeta biiru bagina kye bayita financial complications aba finance kigenda bakosa kitya finance nejja negaye sente tujja kuba nazo ezisobola okukola ekintu bwekityo then kakati bwe tutunuulira bwe twaliisa aba finance ne tutunulamu lwegaba naye aba finance eggwanga liyimiridde bweriti mu mbeera y'ebyenfuna akalulu ako tukeetaaga tukagala katuwa kali mu kutuwa vibe namwandu yazze kabonero mugenzi ne namwandu ekyakuteeseza Segirinya ku kipande kati kabonero ko mugenzi saidi ne ataddeyo radio gambye okuwuliriza bya mugenzi akuba awuliriza ebyo mugenzi namwandu azze nerinya neri namwandu Segirinya twahila Segirinya basewo ne banyabo kaga mugenzi abaana tembalekeddewo kyakusikira oli Muhammad yalitwala naawe lya Segirinya olitutte lwampaka kubanga sisuubira nti waliwo okuwoowaawo kakati tuyina kati nupu essaawa zino eri mu kuvetinga NRM yo yatuwadde eddowaayo essaawa zino bali nupu eri mu kuvetinga kakati no waliwo olutalo wakati w'abafuutu soja omanyi waliwo olugero luno waliwo promote yalungerera yangamba olaba tuleera bakita batya bino ebimotoka ebyera enguudo ebirima enguudo nti wano bwe tuba tutandika tukyetaaga nnyo era kijja ne kisenda ne kizeeno ne kizeeri ne kizeeno ne kizeeri naye oluguudo nga luwedde hafi bw'okisangako kimajegere nga kiri ku express kitambulirako kitwonoonera oluguudo kyagala tukolamu binnya tubadde tusaba kiteekebwe ku kakaliya esobola okutambulira ku ki ku koransi kidde bulungi gye kibeera kiweebwe saavisi bw'onaabawo oluguudo olulala kiyitibwe kakati ye collusion gye tuyina kati egenda okubeera mu opposition naddala ekibiina kya NUP tulina olutalo wakati w'ekimotoka kyagala bwe tutuuka ku kolansi tekyagala kuteekebwa ku kakaliya era Kyagulanyi abantu bakyakukyawa nnyo kuba olutalo lwa kaadi lulimu bafuutu soja waliwo ensi yali Dr. Samuel Njaji mubuuza waliwo ensi twali tukidiscussingako nangamba waliwo ensi bawamba
waliwo bafutu soja abagenda bakuba emundu bakola ki naye bwe baamaliriza ne bababuuza bafutu soja mulowooza musala gwammwe gwandibadde ki musasulwe olw'omulimu gwe mukoze okubeera bafutu soja then bwe mumatumeeza tuteekewo abakola ki abasobola okutambuza omulimu okitegedde so kakati bw'oba oyina amagala wamulabe bafutu soja bakulembeddwamu Olivia Lutaya kakati nabo bambi bwe bakunnyonnyola kitegeerekeka mu buntu nti olaba ffe tubaddengawo ono baamusiba n'omwaka mulamba era ffe nobaza walinga ensonga zaabwe mu buntu zitegeerekeka kati ne wabeerawo abawagira kuba kati ebyaddala emboozi eri wakati wa luyimba zinalukoola ne bafutu soja era kyovulaba waliwo zino WhatsApp messages ezabadde zitambula eziteeka Nyanzi kubanga ekya Nyanzi kyabadde kijja kwangu okubeera believable olwa allegations enkadde kyovula bazaawo ne bakonkoctingawo basobole okwongera okuba akasa kati olutalo luli wakati w'abagamba nti banne nalukoola ono mumulaba yasobola ku nsonga wano ajja kukola ki kusobola ne waliwo kati abagamba naye ffe tunaabeeranganga buli kaseera tubeeranganga kati n'oyo naye azzeemu mumanyi yali wa DP lerererere kati bwe lutalo oluliwo kakati ogenda mu buntu bulamu kati Bobi Wine ajjukira kati akakiiko ne wekanaba ke kasazeewo bagenda Bobi Wine omulabye era ebintu bye ne Kamiri wano Kenzo namulira agamba oyo Bobi Wine gwe mwogerako yamma Kamiri kadi kati bo bambi balowooza bibeera eri oyo hafi addi olaba naffe kacyano kaffe kano tukaliko abantu batono neera mubaamu ebimu bye mudiresa n'ogamba tosobola kuva eno ogamba gai kino kibeere bwekiti kakati teebereza ekibiina kakati olutalo olugenda okubeera ewa Big Eye ne Zambaali awo Big Eye waalaga enansana ne Zambaali waalaga Zambaali naye awera nti people power our power Big Eye agambe people power our power Big Eye agenda kunnyonnyola ebyafaayo bye n'ennyimba ne Bobi Wine yasooka okumpa omuzindalo twalina ku Eden Service Park kakati nebadde musajjawo kakati atujja kwesanga waliwo abagamba Zambaali oyo teguggwa kakati byonna biri awo naye nga bweweetooloola wali wembadde ndaga nti omukulembeze olumu weetaagamu n'ogamba naye omanyi kino tekijja kusoboka akakalulu tetukeetaaga naye ng'ate tukaagala naye tetukeetaaga so we twatandikidde Kawempe obutala na mukulembeze essaawa eno si byemu ku bizibu byabwe kubanga luli babaddewo ng'omubaka waabwe talina kyagambayo babadde tebatambula obulamu bubadde butambula ng'omubaka mulwadde so kakati mulimu ebintu ebimu nga legalite ne moralite kati naffe kati essaawa tumaze ebbanga tetulina gavana wa banka ya Uganda tetufangako taliwo tugenda myaka sesi tetugenda kukoona gwakusatu nga tulina acting so kakati gyekiri kyemutunuya n'ogamba naye kakati ze kyensuubira ekigenda okuvaamu legalite eraga nti ono yalina okulonda abalamuzi naye nga mu moralite tosobola kulonda baleefali kuba kati mu balamuzi abo omusango guli wakati wa Michael Kabaziguruka versus Attorney General. Attorney General ani amulonda abeera wa government awolereza government judiciary siga kati ogenda okumaliriza nga conflict of interest eri awo kyalo kiramba kakati gye binaggwera tevudega nti essuubi liri nina 2% boddayo mu process y'abalamuzi balondebwa n'ebiringa ebyo n'omanya n'abalamuzi abatera okuva ku kyosuubira gavumenti kyeyimiriddeko bigwa bitya eyasembyeyo yabadde ani ono omukyala gwe baleese mu kaluka Bobi Wine yabadde bamuyitaani bannaye mu comment section muteekewo yamaliriza tagenze buwaŋŋanguse so awo wetuli kuva ku script kakati abakulu banaava ku script basazeewo balayire so tetulinze olunaku olwaleero naye nga buli omu ayongeremu ssaala
buli omu ayongeremu ssaala kuba bw'olaba amawanga ag'enjawulo si babalamuzi bawakana. Trump wanaba omulamuzi yagambye banne yadde executive order naye tukwatemu. Kenya wano omulamuzi yawakana n'agamba nange process yonna yabadde nfu akalulu kaddibwemu nga incumbent yabadde awangudde. So things can happen but in the future. So let's sikati one. Sikati one. Anyway, let us wait and see kyekigenda okuva mu Supreme Court. So Besigye twongera kumusabira embeera yetewoomya Nakabululu abaka bagendayo ne baleeta report ku floor ya parliament nga yennyamiza bamusiba yekka ati siruli baali bagamba bigambo by'abanyanjula naye ku floor ya parliament ennyonyo gye bannyonnyolamu yali yennyamiza gye baleetera ne report y'abasajja omusajja amaze mu kkomera okuva 97 paka guno omwaka tagendangako mu kooti. Wow. So naye nga amakomera gye gali ebintu bitambula bulungi nnyo tewali taabu. Okay. Stamp yabadde yani eyataddeko nti January njirabe etambula omanyi nti gavumenti eba eyongezaamu ennaku 8 mu mwezi. Ngabambi bo bakooya tewaliko serious yadde n'akamu. Kale leero tugenda wa APAS live concert ya Serena Hotel, then enaku z'omwezi nga 14 tulina Honorable Geoffrey Lutaya of Sheraton Gardens agenda kuba naye abadde. I think I've never seen Lutaya perform. Anyway, mpozi mukyamuka mu ddiiro lyowe nasooka omulaba, and since then simulaba nko ku stage wali live ng'akuba music. So Jack Sheraton Gardens okuyingira emitwalo 15 ne tebo ya bukadde 3. Abagala tebo ya Lutaya hafi mu mukubire ebya tebo chane eno yabimukwasa mumukubire ajja tickets solo ziba tusako ne mubera nazo azina. Then ku Valentine still tuyinako Little Boss wali awo wali awo. Then tuyina bane nino omusajja wange ayina ekivulu ekyakadongo njalo jolabe Sparker Sebabi njalo ndeetere ne dola njalo ndeetere dola oleete ne shida akakosi njalo baleeta abaana abo balabe ku ndongo kiri ku Tavani Woods Sparker Sebabi. Still nga bamunonya still ne ku Valentine's era tuyina extra ya Lord Fred Sebata ku Front Page Hotel. Nayo tubayigenda kubeera nayo tugenda mu ndonga. Uganda abantu bannyate Valentine's naku lwa kucyakala buli omu yeyawuzeemu agende gy'ayagala. Olunaku olw'enkya tuyina Afrigo Band ku Front Page Hotel. Mumanyi we tubikola tugenda ne tulyamu ku ssente era nga biba bya kigagagagga biri awo naye ng'okubibeera binyuma. Nga 28 February olwo lunaku hafi toyina woolaga. 28 February jangu ku Sparker Sebabi wamulaba mu COVID omumanyi lugenda kuba lwa 5. Sparker Sebabi ayina oluyimba lwenjagala ennyo buli omu lunoonye baluyita battamijja. Lujja kuyambako okumanya nti olina okugulayo kataka somewhere olime. Omanye nti ennimiro enkumbi terimba baluyita battamijja. Ayina oluyimba baluyita abantu. Yikira Sparker Sebabi muganda wa Yasini Kauma. Yasini Kauma gwe battira mwaluwe yali driver Bobby Wine ono muganda we. So tujje tumuwagire nga 28 musajja wange bana abantu bange begamba nti sina wa kubasuulira naye nga ayimba bulungi. Sparker Sebabi wano mbayimbi bakadongo kamu ayimba bulungi lwakwa mwe mwamumanyira kuli oluyimba nina kendi amazima lekange je mwana wa meya mwamumanyirako naye ayina ennyimba z'akadongo kamwe ennungi ennyo okuli battamijja okuli olwalina abakyala be banfudde bwenti kayimba ako kannyumira apaana abaana ba kitange bakazi be banfudde bwenti atya sizadde nti nina amaka siguze emmotoka nti nevuga balya chipusi n'otabulwa bakulya chipusi bamukudde naggwawo kati nga babaga abakazi banfudde bwenti. So wali nekibijjigiriwo gyali ajja kumuwerekerako. So Sparker Sebabi nga 28 Sparker wankubidde nga sikwata jjo n'adde wa King Sahange emmere ekaaba
King Saha yatukulisizaayo mu Kivulu. Ne tuli emmere. We ate food. Mbadde ndudde omanyi mbeera ndwawo okuluzeningako app. Bino ebintu bye nayingiramu bino ebya channel bisawa binamu obeera onyumya osoma BBC osoma ki so nabaddeko awo ne tuluzeninga app ne tunyumyanyumyamuko so shida nkunoonya terwawedde terunaggwa so kulikayo King Saha bisima byerere katusabire ali ku Valentine ye ali ku Aero Beach Valentine ali ku Aero Beach obulamu butambule bwe butyo ye King Saha ebisigadde tulabagane ku Monday nga tuvudde mu Epasi bagenda kuntwala out she's here taking mwagala nyo bayito kuula agenda kuntwala out mu show ya Epasi kubanga I need to see some olikola kye bakiyita ki kyenkola kugamba omanyiza I want to credit sagala nkomewo wano newane nti netwala mu Epasi so agenda kuntwala mu Epasi then obulamu butambule ekitengi weekiri bane mugule ekitengi sente ezigula ekitengi size eziwerera abaana bannaayo akati mutulangira bulangira ati mujja ngatuza abaana ku ssomero abaana b'abachane eno tebalabira ate tebaddeyo we baddayo era tugamba abaana amaze okuddayo kati muŋŋamba ki kati musooke mujjeko ekitengi mugule tulina ogenda kuteekayo ku bitengi ebipya designs empya zipatade ekyabasajja n'abaami byonna tubiina ekitengi kyange yakigula mamange yakibba namulagako bulazi naŋŋamba nakinene kugwa kimpoona ofuna ekirala so omukulu bamwogere namwogera mpozi omukulu omukulu eyagula ekitengi oli Massachusetts ekitengi mama yakitwala kati ate mama bwakitwala mama tanyuma wateresaako bazadde bo ku ssente naye wange nazimuggyako namugamba ezange ezagala kyenjukira yampateziwe nalinga mukolerako ssebo muwulidde embeera ku restaurant yenzayoza ebintu ate ansasula bwe yanterekera ate tazimpa nze baŋŋambako wano osula ebyembya namugamba ezange nzaagala ngenda katwe mu katale kugula ngoyi twagenda okumayiza sente zange kyekyanguza akakebe ka dduumu nentandika nga oteekamu sente zange nengende natete neneegulira engoye ate bambi tuba tubeesiga naye munnange mutani wange ajja nanyanya mu pigi banka yalawo bazikyalimu waliwo zijjemuko tuzijjangamu okikola muko ng'omuzadde nga kasuku yadde apaazizza bbeeyi y'essente ly'erinnyo ly'emmese kasuku oba ali mu okusuulasuulamu osuula katale erinnyo ki erigula emitwalo 10 naye maama weewaka ewa kasuku webale kubeera mukyala muyiiya kasuku yafuna sente emirimu kati ebbeeyi n'agipaaza yafuna sente kati yatandise ejjoogo era oba toyagala kunyiiga kyova siyagala nnyo kubeerabeera nnyo naye naye maama weewaka weebale yalinga atuduulira lulinga naye kati yazifuna oluseke luli olutegedde ayina we yalusimba ne lunywera lwakola n'emirandira allahumma kakabiira so bibinak buganda bumu north american convention ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera mu mwezi gugenda kubeera gwa kutaano bane abagenda nabadde njala kugenda naye sendi yaŋŋambye interview za America kati baba zikola ddi mu September ntunuulira bwotyo olinga nange onyumiza kenze mbimanyi nadde njala kugenda omwaka guno nyina okugendako eitha mu America oba Bungereza lumu nali ne sendi omanyi abantu abalinnye ku nnyonyi bakikozesanga kyakulwanyisa era kyakulwanyisa ate gwe wali ogirinnye kati nalirinnye nsobola n'okugamba abatagirinnyaako kubanga nsobola n'okugamba bituuka eyo mu bbanga ekintu kibeerawo nga tosobola kuwakanya kakati n'abantu abagenzeeko Bungereza n'Amerika ensi endala tebazikozesanga kyakulwanyisa naye buli mu discussion zaffe buli muntu eyagendeko Bungereza naffe abagenda Europe toyogera nansi yonna continent egisinga kwe nali e Europe bwe nali e Europe n'ogamba waye kati kasuku munyumya kimbi biri omanyi bwe nali ngende e Manchester awo kati awo sendi n'agatta ko Manchester ng'oyise luddawa kati gwe kwefuna omanya nti n'osooka osiriikirira bwoti n'omanya bakubye tekiniko kati bwagira bwati kati kasuku naye we bamukubira tekiniko kasa batandika omanyi bwoba ova
Lwesenjozi okirabo otogenda okulanga ne kasuku ne tekinike yakivuddemu kati njala kulwana nnyo nsooke ntuleko ku mmeeza y'abantu obeetya mpitemu buyisi so genda mu Buganda lumu North American Convention mwezi gw'okutaano details weziri awo tugenda kwogera ku mental stability genda kwogera ku bulwadde bwa mukenenya so details nga bwe ziyitawo sente bakubire ku simu eyeyitawo posing ekirungi kya YouTube posing ojjeko ennamba y'essimu obakubire njala kubebaza mwenna bannaffe abali mu North American Convention Dr. Dungu omukulu Dungu ye Dungu Buganda bumu nkubuuzizaako nnyo ne ttiimu yonna sebisigadde katubasindikire bantu bajja kujja tufune report nga bwene beetambula waliwo omwami bamuyita Dungu wa Dungu Resort Beach wali Entebbe Dungu Resort olabe mulungo bwoti noite mulungo noyambuka waliwo Dungu Resort awo it's a wonderful place ntero okukolerawo nyembaga ali California awo ali mu kukwata filimu twayogerako emyaka ng'ebiri emabega nangamba one time I want to take you to Hollywood muneneze ngenze mawanga mangi mbisuubizo ojja kimala ne munene lyo ddala mutuuka ku ddaala eri abantu abakusuubiza okutwala kati lukyalumu kati ekyo nakyo ekyamagero ate nekigwira ddala ate oba osinga bangi be batasuubizanga waliyo abantu ng'ate bo babasuubiza baleeta Kampala nga ye eddaala kwali kati gwe walibuuka eri otwale Kampala kati olinawe nali manyi abantu bonna abeera Kampala omanyi musaaga nanze nga simanyi kati mala tuuka kubana mu secondary kati omanyi bino oyogera gyo bagenda wulira abaana from Masaka nga siwulira badde nsaba Ssaabasajja Kabaka awangale beene tosukka